Nyabo, nzo Lukaga Matthias, Mayor Chengera Town Council and National Unity Platform. Onakule gulu mwategedde bya Electoral Commission bwe yatu denominate nze okuva mu Lwokaano era twakoze press conference ku kitebe eraga tugenda mu High Court. Ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic. Ekiwandiiko kye beekwasa boba Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. It only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi 2 nengena nfuna admission ku St. Lawrence University and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugera mu High Court olwo bitambula olwo ekiwandiiko kya National Council for Higher Education ekimpa equivalence ya senior 6 kyekyo kye natwala mu nomination and returning officer based on that. So it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and legal decision. So basiba ne banya waliwo nebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala no yaffe twagikoze yesterday bandabusiro mbagumya mbere bagumu nti kooti binegenda bigoba kubanga ebiwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu biwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze bibaga Nalukola, Alaka, Alex Luganda and Ochen bali ready tugenda mu High Court. Mulinde kigenda okuvaayo bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 10 ku 10. Era kati otalo lwendimu lwakulaba nga noonya sente ezaba lawyers n'okufairinga petition eyo. Ze ndi mu kunoonya saawa eno. Ndi mu lutalo lwa kunoonya saawa eno. Mbadde already nga natandika da campaigns. I've used the whole man I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 10 ngabo omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu and someone who's going to become a big leader. These are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbere bagumu tugenda mu High Court era tujja kufunayo justice ne legal decision. Nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo okubeera nga olaba, bali nnyo okubeera nga ogyekuumiddeko wonna wosinzidde okuba nga olaba Focus TV nkweyanza ekyo kyokola kyamaanyi nnyo era kyokola ekyo ekyokubeera nga osubscribinga ng'olikinga ng'osharinga kiba kikulu nnyo lwansonga buli w'okikola tudduka speed okulaba nga tutuuka ku bantu ab'enjawulo era ne tulabwa ensi yonna. N'olunaku lwaleero ndi ne Kojja Kagatu naganja mubaleeteranga olwabaawo ensonga ezinyo zitulina okuteesaako oba okwogerako abenga azituyisiza mu lunaku lwaleero tugenda kutunuulira ku nsonga ya Sir Mathias Walukaga. Bingi ebibadde byogerwa omuli Joel Ssenyonyi alina kyayogedde, Louis Lubongoya ono Secretary General naye alina obubaka bwe yawadde naye Walukaga yennyini yavuddeyo n'abaako byayogera. Tugenda okutaanyaawo tubeere nga tukoonako ne mu waliwo weddings ezabaddewo, introduction ezabaddewo, tunaba tusobodde okutuukayo ne tujja tuukayo tukwatewoko tubeere nga tugusa ensonga. Kojja Wanyiso sebo nkwaniriza kale mukama wange ogamba kise obulamu bugamba kikojja bulungi sebo mugamba mutya naffe mwetuli naffe mukama akyatukuumye akyatuwadde obulamu amiina n'omukka akyagutuwadde gwe tussa yes. Newankubadde nga waliwo abalowooza ndi be bannannyini nsi n'asalawo nti ono leero nja mukuba miggo kamukube n'asalawo nti nze ŋŋambye nti bwe mutakola muti mujja kubeera bwe muti oli omusanga agamba bantu bwe musinga temulonda gundi nja kujja wano nja bakola bwenti ne bwenti ne bwenti nalabidde ddala abantu nga waliwo bukatonda obutono kati obuzze obuli ku nsi kuno buli ku nsi ate nabwo bwerimbise okubugamba nti bwe mutakola yagambye nti ennyanja eno mbawaddemu kalembereza mumale okulonda omuntu wange gwenjagala bwe mutamulonda mujja kubula we mugadunywa we yamagambye nabo agambye ekyo mukyala yali mu kugamba nze nabadde mugambye nti ennyanja agisibe kagitwale
Agijewo. Agende nayo gyagenda. Bo bajja mukyusa olunaku lwonna. Nga takyalimu ekifo kya. Ate ennyanja esigaddewo n'abantu basigaddewo walikola atya. So ebimu tubyogere nga tulekamu. Omanyi abantu balowooza nti obuyinza n'amaanyi tebamanyi nti byawukana. Bamanyi okay. Babigatta wamu. Obuyinza oba nabwo n'amaanyi oba nabwo. Ne wabaawo ekiseera we kituuka ng'olina kukozesaako kimu ate mu ngeri entuufu. So wenkubiriza abantu temubeera violent wadde wabaddewo ekintu kyonna kyonna okuba omuntu yenna anaakulaakulana anabaako gy'alaga yeewala obusambatuko n'obugugumuko bwonna. Kituufu. Okay, ali ku Focus TV nkwebaza kujja kugatadde kubuuzaako naye nga nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bano beekansa okuteekateeka emikolo. Tuli mu festive season, bawo omukolo gwo baguteeketeeke, bawo omukolo gwo gutuule wali olinde services ze wasasulira, bawo omukolo gwo gw'obanje bubanja. Tekyetaaga na kubanja. Gwe olinde bulinzi, olabe bulabi bwe onyumirwe we gutambula. Obeere wali olate ogambe ebintu bitambula nga kinga gwe ebintu tofaayo nti nabikwasa Focus Event. Focus Event babikolako. So banonyeke enamba zaabwe kwe ziri ku screen, buli woba wagira ne Focus oba ogiwagidde butereevu. Gwe ali ebweru osobola okubeesiga ne bakuwasaganyiza omukolo gwo guli eno oyinza ogamba nyina muganda wange atanoonya mukolera bino nedda gwe ofunye already omuntu gwosobola omurecommendingira asobola okukola omukolo ogwo. Ne baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply beekansa mu kulunda enkoko z'ennyama bakajja eno mu buto. Oyinza okuba olugamba obukoko bulyo mbujjawa, obukoko obutakona mbujjawa, obukoko gye buliba n'okalunda weeks emyezi obutaziŋŋama. Enkoko etaziŋŋama njijjawa. Be bantu bosobola okwekwata ne bakuguza enkoko ente ennungi ate ne bakuyambako ne mugirunda mwenna mpaka bwekula ate ne bakufunira n'akatale. Banoonyeeko olabe nga bakuyamba. So nga ne bannaffe aba Bicycle Kick kakati yeegulidde erinnya amawanga agali mu butiti bamutwala era bamwagala bamulagiriza ne bamukozesa bulungi nnyo. Tewaliwo nsonga lwaki weemanyiiza emizeejo egy'akasabbuuni ebyo masturbation naki yebisinze okwonoona abantu ate nga tebamanyi wo wakubivumulira nakuddamu kutereera kudda ku nnomo oyo. Ojja kubanga ojja nkuwe Bicycle Kick abadde yayonooneka eddakiika emu nga gwe misuwa gyo nga gyonna wagitta dda gyonna ojja kubanga oddawoyo ku nnomo okozesa Bicycle Kick. Waliwo abantu abo olumpa omupiira mba paasi sinagikubira nagwe njikubira ate omupiira ne baguntwalako oba bwe nkyuka bwe negukuba mu katimba. Ekyo kijja kubanga nakyo kiggwawo singa nabo okozesa ku Bicycle Kick. Mujja kubanga mukuba ku ssimu yange eri 0752 bijja kubanga tukutuusaako ebintu byo nga bona bo byagadde. Okube free kick nga ziringa zino ez'amaduuka ewasi ono ze yabadde akuba. Waliwo yakubye cross bar. Bulijjo okuba buli muntu agamba nti bannange omusajja. Otandika okutambula nga bagamba nti oyo akuba free kick. Nga bakusongamu. Nti oyo akuba envuunike. Oyo akuba ennyanda. Kojja abantu weekwate Bicycle Kick babeere nga boolyawo bakyusa obulamu bwawe buleme n'amaka okuba nti gabaamu ebusambatuko kiva kuba nti Bicycle Kick tonnaba kumufunako naye bonaabo mufunye ebyo byonna byonna ate nolwekyo neyisizako tampa budde ebyo obutampa budde obudde tebabukuwa lwakubanga tutamanyi nti Bicycle Kick gyeri dwali kyezuula ogenda gamba nti ate obudde ampa bungi akende bwe tugendedde mu wiiki eno abantu badde bakumbuza gaye kojja aliwa kojja mukomyawo tulina ensonga ya Walukaga. Ensonga Walukaga ngenda gitunuuliza mu abantu nga bamirundi ng'esatu ab'enjawulo. Walukaga yavaayo n'ayita mu kakungunta ak'ekibiina n'akolifayinga n'agenda mu EC oba mu Electoral Commission era ne bamukkiriza okugenda mu kalulu okwesimbawo okunoonya akalulu mu bantu babe Busiro East. Ku ssaawa zino ne wabaawo kale gundi n'amuloopa candidate munne Segona. Candidate yamuloopa n'agamba nti bagende empapula zizikola ki ziraakinga oba zibulamu. Kati oyo agamba nti zibulamu yakebera ezibulamu n'entuufu. Ayinza okuba nga munne munnanga amumanyi. Kale ne tugenda mu kooti tuba tuli awo ensonga zikyali mu kooti nga Issa ate ekitetyemula. Ate ku nsonga eziri mu kooti nga Issa ekitetyemula nga bannaaye Walukaga bamudinominatinga. Edindako naye oba onnimba. Omuku gundi actually SG
Louis Lubongo yatuse nakubuuza ensonga ezikyali mu kkooti ate ise obuyinzi bujjewa obusalawo obudisqualifying anti nagambye abantu nti ebyo byonna bwe babwe bityo then walukagate bannamujjamu ensonga bwe ziba ziri mu kkooti siri munnamateeka naye ku kitono kyemmanyiko bamanyi nti ensonga bwe ziba mu kkooti ensonga tezoogerwako badde ndowooza nti bwe kibirina okuba naye bwe ziba nga ate ziri mu kkooti ate nga n'asalawo ekiki ng'ate n'asalawo mulamuzi amanyi amateeka ekyo kimalamu amaanyi nga zo ensonga za Walukagga zirimu ensonga nga 2 oba 3 gye ziri wakojja mulimu ebyobufuzi era ali mu byabufuzi zirimu ebyobufuzi zitya kojja ng'oli bwanagamba nti ng'olya akikola kubanga naye byalimu kyoyagala kyayagala ne wabaawo n'oli okikola kubanga ojja kutaataaganya omuntu we naye ali mu leesi ne wabaawo oli akikola kuba ye bwe yatondebwa nga mutima gweki nti ffenna tubifiirwe bayita ffenna tubifiirwe abo gye bali nabo naye omanyize nina ebintu bye neewuunya byebiri wakojja nti Uganda ng'eggwanga liteekawo ekintu ate ne likinyooma lyo lyennyini kye litaddewo kinyini kye bamaze okubaga eggwanga lya Uganda lyateekawo electoral commission yes bwe lyamala ne liteekawo National Council for Higher Education ne limala ne liteekawo universities omanyi gavumenti bweba tetongoza university eba temanyiddwa university bwekiba nti gavumenti negitongoza byemanyikiddwa kakati ate otandika otya okuŋŋamba nti omuntu yajja mu electoral commission n'aleeta empapula ezamuweebwa ezaava mu UNEB nayo ya gavumenti electoral commission teyinza kuwandiisa ng'omubaka nga toleese empapula zivudde mu kibiina mu gundi emanyiddwa nga National Council for Higher Education bwe yazireeta n'okkiriza kati ate nogamba nti Mathias Olukagga National Council bye yamala okwogira okwendoosinga ate otandika ddi ogamba nti bifu naye ensonga eri awo kijjaku nga balina ensonga endala gye bajja tuba naye ate era n'obuyinza gundi tabulina byabakama nga chairman wa electoral commission tebulina busazaamu muntu kooti yeebulina negamba okusinziira ku kino obujulizi bwe tulina kubeera mu kooti bajja singa Olukagga naagenda mu kooti bajja kuyita National Council for Higher Education bayite ne kooti negundi ne electoral commission bagibuuze kyeyagala nti abantu b'owandiisa baba naki nti ABCD Walukagga yabireeta oba teyabireeta nti yabireeta naye wano waliwo akalumira wakamanya ddi kubanga gwe omulimu gwokola ku byakulonda kati ate ow'ebyenjigiriza agambye nti kyekyo gwe atabiriimu otandikirawo kakati gwe dentist nagamba nti erinnyo lino ffu omusuubuzi w'engatto ng'akugamba nti ddamu lirekemu erinnyo lyo nkya erinnyo lyo lirekemu nti nze nno bwenti bwendiraba naye nga kibi nnyo ate kyolese kireese essuula mpya electoral commission gye yajja nayo ku bino omuntu amala kubayo ne balaba nti ayimiridde bw'ati ku ground ti omukono gwe bakuwa gundi yagukozesaako bakusazizzaamu dowagira bwoti watambula mu ngatto ya bbulu ng'oludda ya kyenvu bakusazizzaamu kati byegenda yeekwasa bwetyo bangi nnyo be bagenze bajjayo mu ngeri eyo ate bonna bwe bajjayo mpozi kyendabye kyonna bonna be bajjayo bakibiina kimu be batategeera bokka onye ebyo ebintu olina obitunulamu be batategeera bokka nalabye omukulu omu Theodore Sekikubo agamba nti n'ensonga ye Lwashande ekolebweko kubibuwandika bino obujulizi era ddala tebikola ki tebigatta anti bw'aba bw'agamba naye agende mu maaso naye ate bajja kugamba nti ojja kulaba ng'owaate bagamba nti ate National Council yabikola ki yabikiriyalinga kati ebyagundi bwe yabikiriyalinga nga ye mwamugjayo kojja mulimu kyekuubira lw'ekibiina kye banyigiriza ekyo ojagaludde bwagazi kubuuza mwekiri
gutonalaba ko nga bakuba abanupu ng'ate abagundi batambula uliya tuseno kuba abanupu nti temujja genda kyenjojo na ki president gyali waliwo obayinziza electoral commission yinza okukola ensobi eyo ne bagenda mu kitundu kyeki ebyo byonna babikola abantu kubanga balowooza nti bakolera patemu baba bakolera muntu n'ebintu bakolera ggwanga bw'oba okolera ggwanga olina kukola bintu bya ggwanga so si bya muntu omu olwokuba yali mu kintu bwe kiti olwekyo ko kyekubira mwali kyekubira yabaddemu ate oba basobola okugamba nti bali ne bakola parade na bano ne bakola bali ne babakwata bano ne babaleka ne bagamba nti manyi bano bo mulimu formation ze bataakoze nga kiraga nti bo tebakola byamaje abambadde ebyambalo bya ababadde bakola parade nga bali mu byambalo bya yellow yate bo tebagize bo tebamakinze kuviiramu okumanya bali mulimu kyekubiira nti poliisi yatuuse n'okugamba nti abantu abo tebamanyi ababadde baduumira ebikwekweto weba tebamanyi mugende mubakwate nga abamenyi b'amateeka baguns abagudde mu kitundu okutaataganya election z'eggwanga naye omusajja n'ayogera nga muyivu nno naye n'ayogera nga tatya kwogera bya bintu bwe bityo navayo n'agamba ebyo olwekere bagambye tebanatuloopera poliisi teriiwo okulinda kumala okuloopa nga oliwo kuma to maintain law and order ng'olaba bonoona law order lo bagyonoona nga gwogamba mbajja kumala kuloopa kakati singa omusajja ajja n'alumba CPS n'atandika okuba amasasi tulinda CPS ejerope osiwa CPS alina kumala kwambuka kugenda ku reception kuloopa balyoke bataase CPS ebintu bw'obyogera nga tofuddeeyo ku kitiibwa ky'olina na kifumu otudde abantu batandika okukubuusabuusa entegeerayo bamu ebituli nze mbadde ngamba nti bwe baba tebannayogera balowoozengako kuba ate abantu be balimu bagezi nnyo bategeera gw'olowooza nti omuntu bw'ali kuba najja n'akuba aba traffic nga bali ku kkubo bw'ali bakuba nga kugamba bwe bali bate banajja kuloopa ndowooza be bamanya nti bakati buli omu bwenjogerako ne bakola ki bawulira bafa buli omu ayagala kumanya facts kati owa traffic bwe batalimala kujja kuloopa nti omusajja atutta mulisanga tebabamazeewo so mbadde ngamba nti omwogezi bambi wa poliisi bw'oba oyogera abantu bano okukwesiga ennyo batandike n'okwesiga poliisi baddeyo ku poliisi baloopenga emisango gyabwe nga waliwo obuzibu toyogera bintu binaakuswaza abantu bajja oswala bw'olaba tekisoboke ekyo tokyogera kireke kojja nga tuze wali ku nsonga ya Samathias Olukaga David Louis Rubongoya babadde ne press conference navayo n'agamba nti bagenda kujulira ko tebuli kujulira kubanga kooti si yasazeewo tolina kyojulira tewali ate bajulira ki gamba nti bagende mu kooti baloope bagenda kuddayo mu kooti si kuddayo bagenda kuloopa kojja kino ekyo Walukaga okuddayo ku anafuna obwenkanya asobola okufuna obwenkanya mu kooti nga bw'olaba engeri gye zikwatamu ebisonga zaazo anti kooti bwebanga omuwagira okugenda mu maaso agende n'omusango ate era bw'aba tagenze mu kooti talina wayinza kufunira bwenkanya bwonna kuba bano bo kino babikola kati deliberately kooti yokka yesobola okubagira ki kuleeta okugjayo omusana Walukaga kyasobola okufuna obwenkanya mu kooti kubanga electoral commission terina buyinza kuverifyinga biwandiiko bya buyigirize ebiwandiiko by'obuyigirize biverifyingibwa National Council for Higher Education ate bwe kibanga ebiwandiiko by'osaba oli akuleetedde bye yakozesa ng'omunominatinga kati mwakyusiza mwasabyeyo ebirala oba okolera ku mateeka ago nga byabakamu oba olina influence oba waliwo akuli eno akugira gira naawe olabika ng'omusajja agenda atandise okugira kojja weeyogera bw'oti waliwo ebigambo Walukaga byakozesezza n'agamba nti ye yafunako omuntu omu yamubirako mwizi n'agamba abasajja nga batadde ssente empitirivu ku kifo kino ky'oliko bajja ziteekako n'abo bonna bw'olaba beesimba kuba pulezidenti bangi bassaamu ssente n'abeesimba abalala bonna ku bifo era nja kubuulira bintu bangi batadde ssente mu bintu ne Kajubi yateeka ssente nnyingi nnyo mu musango gwe yaguwangula
teyabuwangula amazima bwe gaba ganajja ne bw'oteekamu obuwumbi kojja asobola ofuna obwenkanya mu kooti nga bwogiraba asobola ofunayo era yengeri yokka gy'ayinza okufuna mu bwenkanya tewali walala ebisifo ebisigadde kati byafuuse ebyo nga batadde ssente nnyingi mu kintu waliwo nawo lyagamba nti tonzita naye kale weewuunye ekitundu ekyo ekya Busiro bonna abalwana ba mu kitundu ekyo era beerwanyisa kati n'oteebereza omuntu ng'oyo amaze emyaka 15 ali mu ki ali mu ntebe yavuga naye nga talina kyalaga nti nkoze kino naye akyalwana kulaba nti gwe babadde balaba nga ayinza obbakolera atamukkiriza gendayo abo be bantu be tulina mu ggwanga kayinza okubeera akasima ka Sseggona saawa zino akaki akasima ke guyinza okuba omukisa gwe okola ki okuwangula bw'ali wangula ennankani embuzi erisiika popcorn kojja bigambo byo Sseggona bw'ali wangula embuzi erisiika popcorn anti Olukaga avuddewo w'amaanyi naye ate kati mu bonna Balukaga b'amaanyi ne Balukaga abaddemu ng'olaba ng'ow'amaanyi naye nga abasinga bonna Magoola yabasinga amaanyi Magoola ya bonna yabasinga amaanyi ate kati abasigaddemu bonna Magoola abasinza buli kimu Busiro East ogiwadde Magoola abasinza buli kimu mugezi muntu mulamu ayagala abantu ali ku ground ali developmental ate ayagaliza naye ekibiina kye tekyabimulabamu ebyo kojja byeyogera anti kati ekyo bwe babesinga ku Balukaga kuba olwedde ye yali wagombolola kakati gwona agamba naye abyo byonna gwate oyo naye omutyanga tekyabimulabamu naye era yakyakirespectinga Magoola kati kojja kyo kye bayita okulonda ekyapa mu mannyago singa kiba bigenzebwe bityo okulonza eddoola nga teyeevunze alonze eddoola nga Magoola yalonze eddoola ng'eri mu ka notebook nga teriiko yadde akavuunya teyeevunze nga bagiteekamu bwe bati kitegeeza bino byonna Sseggona bye bali mu kwegira ne Walukaga awo akwekweya ku jirikiti ye biba bimukolera akwekweya ku jirikiti ne bw'aba afaatya anti nkugambye omanye jirikiti muno omuntu n'ova kubeerako amakunduba n'ogenda okwekweyeeko ng'ate oyagala kwesiimuula onyirire awo batosobola kati gundi bw'anaaba akoze ennyo ayinza okuba owookuna bw'anaaba akoze ennyo enkambe nti omuntu abadde yebbanga ekirina kanyumira akamanyi ajja kubeera waakuna bw'anaaba akoze ennyo ng'ayiyeemu omusimbi ogwa buli ngeri kojja ekyo kindetera ku kibuuzo manyi nagamba nti we mbuuza ku kibuuzo ebino ebintu ebiriwo kati mba njagala nnyo n'embizaayo emabega eri ebintu birabika ng'obuvuyo ebyolekedde mu bululu ono n'aloopooli oli n'aloopooli ebyobuyigirize biki bina birabikiddwako emabega eyo ku byobukulembeze abantu okujja nga nze ebyo byonna mbirabye ku mulembe guno gwe gubaddeko abaloopa ne gubaako ono gwe bajjayo ng'amaze okunominatingibwa ne gubaako ono nga ali mu palamenti ne bagamba nti ate balangiriddemu waakusatu mbirabye ku guno nalabako wano ow'entebe balangirira waakubiri byonna nabirabako ku mulembe guno ng'omutwadde mu kifo kyakubiri gwe balangiridde nti yasinze ne babanga ab'Ekkongo bwe baakola owookusatu ye yawangula ne Nansana municipality owookusatu ye yawangula gwe balangirira kitegeeza nti obuvuyo buno obukolebwa butandise mijine with some influence from somewhere waliwo akantu ajagamanyize munaye bye bampadde byennangirira ebintuuse wano ku tebo yange ne bamubuuza naye gwe byo ogatta kinaki okufuna ekyo nga takimanyi nze babimpa buwi wano ng'ate atya okwogera abimuwa kojja awo nyini ku nsonga ya Walukaga waliwo oluvuvumo olwadde luli mu bantu nga bagamba naye ekituufu kiri nti bw'obanga omukulu teyasoma lwaki batusibako omuntu ataasoma adde yasome okusoma ki batubuulire omuntu asomye yaluwa yewe gwe bagambye ali mu bifo ebituufu ayina qualifications ze baagala
balime kugattiriza Walukaga kyo kyetagisa adde yasoma adde 2:3 nedda kati gwe tomulonda bwoba tomulaba nga ataasoma londa bwolaba nga abaasoma uno tomulonda very simple and clear wate wasoma anti gwe olabye nga atangira tewali amukusibyeko and people should stop saying that tewali amukusibyeko gwe londa gwokola ki kuba okulonda buli muntu alonda yekka atalonda muntu gwayagala tewali amukusibyeko gwe londa wolaba omuyivu waliwo abateeketeeke we bali londa oyo londo omuteeketeeke ogwolaba bali okudda ku bantu bagamba nti tebasoma kubanga ne bagamba basomye emyaka gye bakoze eki kuba guno omulembe gwe guliko parliament ebeeramu abasajja abayivu abeereere abayivu bakoze biki sigwe gusinza okukolebwamu parliament mweyisiriza ebintu ebyekisiru ebisinga obungi kati n'olwekyo abakulembeze ekyo mbeewuunya kale gwe kati oba ebyo ogamba babasibako ebyo naawe wejjeeko bajjajja abo abataasoma bye baakola byonna baatuuma amannya baayiiya bino baayiiya biri byonna byejjeeko olinde ebyabayivu ojjangu olinga awagira obutasoma sigamba ndi mpagira butasoma nze mpagira kutegeera so si kusoma mpagira kutegeera nze saasoma kakati lwaki togenze Makerere okubaako by'obuuza lwaki ozze kunze koli bayivu kojja ng'olinga ali mu kuvuga ekintu kino ng'okizza mu sayidi ndala abantu kojja toweeredde baana abaana nze sibaweerera kubeera ndi bagambe ndi baasoma njagala kufuna mikwano nze mbaweerera kufuna mikwano gwe kojja toliko baana kufuna zi degrees kugamba nti kojja ejjanga by the way ekinyusi ky'okusoma kojja kiri ki oyagala kugamba nti omukulembeze afuga eggwanga yasinga okusoma mu Uganda naye bakulembera si bayivu bonna baprofesa lwakuba yafuna emikwano kojja ekinyusi ky'okusomesa omwana kufuna mikwano wali olowooza singa bwali buyivu singa buli mwaka Makerere batikkirawo abaana abawera 3 batikira kumpi ukisinga 2-3 bakola kale mbulira gye bakola n'emirimu gye balina nze ate nkubuulire abaafuna emikwano gye bakola emirimu gye bakola kino ekiwandiiko kojja kijjanga by the way kojja neewuunyisiza ate kikwewunyisiza bwereere kyetaaga bw'oba otegeera mu Uganda yaffe yali ng'otegeera tewali kyotafuna mu nsi kakati abo abateeketeeke n'abayivu simanya abaki bonna tebafukaamirira Kyagulanyi sigwe babadde bafukaamirira abawe kaadi bwe bagambye nti abantu bagenda Kyagulanyi gyakubye laale kubanga yasoma nnyo kojja obaka buli ki eri omukulu nga tumba ensonga ye ya Sir Mathias Walukaga gwenga gwese Walukaga buli kyakola akikola mu mateeka asigale mu layini y'amateeka period mwenye sagala nnyo okwogera ku bintu bya Walukaga kubanga bagamba biri mu kkooti kati awo wenkoma naye nze mugambe nti buli kyakola akikolere mu mateeka asigale mu mateeka gigabaga mulamula kojja omulonzi wa Busiro East alaba Focus TV yakola ki mbeera bwe ziti mimi wairo nga bwe kibanga gundi acha biri bikyagenda mu maaso mwetegirize kuba already substitute weeri Magoola waali denjale substitute waali awo Magoola alina qualities zonna alina diguli 3 mwagala byakusoma azirina ekyokubiri ategeera nnyo Busiro agiyimirizaawo era nzanya kugamba ni Magoola yataasa bannayuganda obutafa covid Magoola banga tono nnyo yakola factory ekola gundi sanitizer bannayuganda n'abataasa kati mwagala asingaawo okuvaawo nga neyababba ye yatubba talina kyabadde abayamba Magoola n'akola sanitizer mu covid-19 era eggwanga kwe kuyimirirawo bannabusiro okubeera abalamu otherwise twali tuggwawo y'omusajja oyo substitute yali awaali Magoola kye bayita Magoola teyeeraga simwepansi takudaala taduula ate ayagaliza abantu
newe yamibwa kadi yasigala nga muwombeefu mwetoowaze mwagala ki bannabusiro magoola substitute wali awo kojja mu weekend yennyini waliwo we nakubirako essimu wali ne kusindika ka video akogera ku omukulembeze wa no Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayingira kabalole awo ne bamugamba eno waliyo omukulembeze ono amakubo olina kuyita booti yagamba okuva ku makyawe yatandika saa 9 ogw'ekiro buli yatuuka nga bamugamba nedda wano booti wano yita wano booti ebintu bino ebikolebwa ejjo yabadde kyenjojo ne tulaba poliisi ng'ekola omulimu gwayo era waliwo eggulire lyabadde ku NTV nga bagamba nti simanyi lwaki abapoliisi abalala temukoppa bapoliisi b'ekyenjojo nti batuse kussa ng'abantu basigalira ku luguudo lwabwe ne bawulira ku mutwe waabwe emmotoka ezigenda ne zigenda Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'atambula lwaki tebakoppa ku nsonga zino bweti hojja obuvuyo bwe walaba ng'agaanibwa ogenda ekabalode n'atuuka n'okuba kampeyini mu basirikale bennyini ng'abasaba akalulu kuba baali bamuganye okutambula kirekawo ebyokwerinda nga biraka binyigiriza nnyo ennyendo okugireeta omusaayi ebyokwerinda si bibanyigiriza oba tebinyigiriza abantu abatamanyi kye bakola bali mu byokwerinda be bakole abamanyi bye bakola tobalaba babadde gindi kyenjojo abamanyi bye bakola nga bali mu byokwerinda nga bamanyi ow'ebyokwerinda alina kukola atya mwakola mulimu gwe wa traffic walabye ng'akola ogugwe nga n'ow'ebyokwerinda naye akola ogugwe ekyenjojo naye wano ababadde abaali eno ekaabalole nga bagenda bagundi abamu anti waliwo be baleeta nti gundi please assist that one bwebawa bukiiti nga bawandiika abantu bwe batyo abo nabo gye bali kati bagenda okutuuka kuna nga bye bakola tebabimanyi baali tebasaanidde kuba mu bitongole ebyo naye olw'okuba nga baaliko eyabasindika bajje nga noono ate ali wali atudde ku mmeeza agamba nti ate oba gundi yasindise genda wadde totuukiriza jangu ogire bangi nnyo birabika kakati nga boolaba omuntu kati ayogerera poliisi agenda n'ayogera n'ogamba naye olw'okufa abamanyi gye yali akolera netumanya lwaki ayogera bw'ati kubanga hojja labayo okutuuka ne kussa erigamba omuntu nti tokkirizibwa kuyita wano omukulu n'abagamba naye bakisoboka munteeke kabangali ya poliisi wengenda waawali tukola ki tulabawo ate ne presidential candidate ebyo byonna talina na kubisaba tateekwa kubisaba kubanga kimanyiddwa nti bajja kukola ki ajja kujja campaigninga nawulira yayogera ekyobujega omu ku baofiisa nga naye ayogera kyabujega Uganda ennungi bweti bano we batutetenkanyiza ebyokwerinda bano ng'oli agamba nti omanyi pulezidenti w'eggwanga ali arawundi awo gwe tokkirizibwa genda eno mutugjeeko obujega omukulembeze w'eggwanga ng'anaakampeyiniinga ekintu kye yasooka okumatira n'okutegeera bwe butakolayidinga na muntu gwali naye mu reesi era baba bakola kulundirize sheduze toyinza kulaba era olaba Kyagulanyi yalinga engulu ng'ono ali eno ono bwe yavudde eno pulezidenti n'agenda awalala kakati bano bo beefuula nti bamwagala nnyo bamutaatira ebiyinza omutuuka ku pulezidenti ategeera okubasinga tasobola kukola kyabugwagwa kyenkanya ekyo tayinza kikola kukola shedu ekwatagana naye oponenti we abo ababyogera mbu ate pulezidenti ali wali bababuuze kale we yali olabe bwe bataabasibe bababuuze nti lwaki mulimba ensi n'abawagizi ba pulezidenti bo balimba nti ate ali eri kyaba nabo bagezaako kubabuzaabuza mutubuulire ali ludda we watuufu pulezidenti nga Kyagulanyi ayinza okubeera Fort Portal nga ate gundi ali kyegeegwa pulezidenti kisoboka tebasobola isi teyinza kikola ne pulezidenti Museveni tayinza kukikola ekyo babasaba skedula mwengije mbwero tambuza ne babiriva kati bano ababyogera abasirikale babijjawa omukulembeze w'eggwanga bw'aba atambula alina protocol gyatambulirako ayina ne shedu nti ngenda kusoma ezibwe ziti ndiba wano era asooka nabuza nti wano bano abalala bali baawa gundi ali bagindi gundi ali bagindi naye bano abasirikale ate batulimba leero nti ne pulezidenti ali eyo balimba bali ku byabwe ng'era bwe bazze bakolakola n'engulu baabikola balaba Kyagulanyi ali ku kisaawo opposite mbu bo bategeseewo raani
bategese urani barwani badduka simanyi bikimbu bagitadde wano abantu balinnya yonno ne baleta n'omuyimbi nno omunene awo ali miskini nababuli ekyo nakibagambe ekyabayimbi nti mujja kwonoona kaliya z'abaana nga mubateeka mu bintu ebitategeerekeka ne bwoleeta kati noleeta baserine dioni noleeta baani ne bwoleeta abayimbi b'ensi yonna n'obateeka wali n'obateeka kaŋŋambe embaale nga pulezidenti gy'ali ate n'oteeka Kyagulanyi n'omuteeka egindi n'omutwala Kabaale nga otaddeyo gundi Amiri Sseŋŋendo era abantu bavuga ne bava eno ne bagenda ne balaba Amiri Sseŋŋendo ali e Kabaale okwagala tebagenda lwa muyimbi kitegeeza tebagenda lwa muyimbi neboneta abayimbi bonna nokyengezaako na kino nkikugamba gwe tolowooza nti nno omusajja ayinza okuweereramu omwana wa neighbor kubanga yayiga owuwe n'amuleka n'agamba omwana wange ono munafu kampereremu oli owa neighbor yabadde wakubiri owange biganyeeko teri ayinza kikola ebyo mulimu abajega betulaba abaagala okukola ebyo olwo omujega yasuulawo ekibiina kye n'akisuulawo ye n'agenda azinire ku mukolo gwakino ati abo nabo gye bali eriyo n'oli yasuulawo era ekikye n'abuukira kino naye nga teyali asoose mu kamyufu kaabali ate kati najja nti nzize bavuganya abo nabo gye bali eriyo n'abajega abalala n'atandika ekibiina n'agamba naye nja kwesimbawo nga MP nga ate president jeno waakyo wabula najja nga MP ate natabeera kuba president abo abajega nabo gye bali n'asigala ng'agamba abantu so bagenda kwetaba mu bintu seba kwetaba mu bintu bitaliimu nsa abo nabo gye bali nebeerayo n'abagamba mbu nze kasita naleeta gundi bwe wamuleeta lwaki gwe teweetuusa ku ddaala lyaliko oba weesitula neweereeta lwaki teweesitula naawe n'obeera ki kati ebintu ebimu tubitunuulire nga tubiziimuula kuba abantu abamu boogera ebintu okwagala okufuna simpasi okuva mu bantu nti kale ye yamuleeta naye tamufuddeeko gwe bakusanga mu myaka 15 mwoli Kyagulanyi bwe kyajja tanaweza myaka 15 ogamba otya nti gwe wamuleeta kubaya olede bwalimu gwe ngeri gy'obadde nti oli w'amaanyi bw'oleeta basituka bati gwe nga tewasituka lwaki gwe teweereta kweri essali lyewaleetako oli kati ebyo mbasaagala biwulira mbasaagala mboozi za kumalwa kojja twavuddeyo mabega kaawo ne tulaba omwogezi wa UPDF omukulu magezi ku TVM munamawulire yamubuuzizza poliisi oba amagye saawa zino ab'ebyokwerinda musobola okusalawo sayidi gye muwagira nti nedda kavidiyo k'omukyalo mu yunifoomu y'amagye yavuddeyo n'agamba nayendosinga Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo nti abantu bamuwagire baba bamuwa akalulu kye yakoze yavunaanyizibwa omukulu yagambye ensonga zakwatiddwako era saawa yonna bagenda kubuulira public ng'amagye ali mu disciplinary committee saawa yonna bagenda kubuulira kiki kye banaabatuuseeko naye ensi nga bw'ogiraba kojja nga bw'etambula ddala kituufu tusobola okuvayo ne tufuna statement ennambulukufu nga amagye ge gagituwa ku muntu ng'oyo nze ndispektinga nnyo abantu abo abakulira ebitongole barispektinga nnyo naye ate nnumwa nnyo nga bavuddemu ebintu ebitajja mu kitiibwa kye mbamba wadde yekojja nti omukyala gwe nalabyeko nange namulabye kavidiyo ako akatambudde omukyala oyo yatiisizza yavudde mu kwendoosinga yabadde atiisatiisa bwe mutaamuwe nja kudda wano ng'ennaku z'omwezi weeziti mundabe omukyala oyo alowooza nti abantu bamwagala nnyo abo ku mwalo alyoka atuuka okujja abeeko ne gwasabira n'akalulu kuba nti tukamuwe kuba gundi yatusabye bamwagala mwe mulowooza nti omuntu okuva eri n'omutiisatiisa nti bw'otaawe gundi kalulu
tujja ennyanja mujja kulaba ekinaddirira ye manya abantu teba n'obufumbo buyinza okubanga bwamulema okutambuza obulungi ojja otambuza enkola y'emirimu ku mwalo otuuke n'obatiisatiisa nti kino bwemutalonda ono buli si bufumbo si mukwano abantu okulonda okujjako nga kyavuddewo naye nze manyi electoral commission ne constitution amateeka bwe gagamba nti omuntu tawalirizibwa kulonda muntu takakibwa omuntu yeesalirawo tiisibwa kumulonzesa muntu gw'ataagala yensonga lwaki bakugamba nti genda wali olondebwa omu ne pulezidenti w'eggwanga yennyini yagamba nti tokkirizibwa wadde okutiisatiisa omuntu wadde okumubogolera wadde omukanga kati nnyabo gwe yabadde akanga abantu b'okumwalo nti mutalonde Museveni munandaba weerabawa nga ne gwogamba balonde yagamba tekkirizibwa gwe yennyini ye yagamba abantu temutiisatiisa bantu mu kulonda naki gwe weerabawa ate nno nkubuulira kino omukulembeze w'eggwanga bw'anaakiraba oyo ajja kufeesinga amateeka omukulembeze w'eggwanga bw'anaalaba ekintu ng'ekyo tayagala bintu byonna kujja mu kulonda ne bagamba nti pulezidenti yawangula lwakuba kino kuba baatiisa abananka ng'oyo ye yabatiisanga ensi yamulaba bajja muvunaana kojja ayinza okubanga omukulembeze tannaba kubiraba ebyo ati binamutuukako pulezidenti obudde abujjawo bubeera ku tv obubeera ku social media ekyokusooka ye yannyini yatugamba ye essimu ya seereza tazirina ayina kamapeesa kati babimulaga era bajja bimulaga wayeyo omuntu wo nti ate ono ye munnange bye yatandise binanga ate biyiseewo naye amunoonyeza kalulu kiyinza nti ayinza omubala omukulembeze w'eggwanga taliiko ebyo bw'obanga gwolooza gundi yali anoonyezaani Kakoza Mutale era yali anoonya kake Kitata yali anoonyezaani yali anoonya kake kati bongere babikole nga beerimbise mu linnya lye onaalaba ye akugamba bw'oba olina kyonkolera tokikola ng'olumya bannansi kuba benkulembera era benjagala okufunamu obululu ate bootiisatiisa kati obatiisatiisa baddukewo kubanga gwe ogenda kujja ng'ojje badduke balagewa kubanga oyagala bakuwaane nti wakoze nnyo ate abantu pulezidenti Museveni bawadde ebifo byonna tabibawadde kubanga bamusuusuuta nnyo bwe batyo ne bakola ebyo abibawa busobozi bwabwe mbadde manyi kojja waliwo omupango waliwo oba okusasula n'ogamba waaye kojja kagatunyako kati ate muwala wazze golooza singa abaana b'abalwanyi bonna tebali bulungi singa bw'ate bwe yali akola kikuwa ekifo lwakuba okisobola oba tokisobola kati kiri gy'oli gwe gw'olina kukola n'olaga obusobozi bwo mu kifo ky'okola naye bw'onadda mu kutiisatiisa abalonzi bw'otaawe pulezidenti Museveni nja kujja wano ennyanja akala agisitule wagitwale gy'ayagala eri abaana abeera bawadde Museveni agitwale eyo agitwale eggulu oba agitwale Karamoja oba agitwale erushere aza kujja neza lugiswana gitawo ne Kampala tasobola gireeta oba kimanyi wano mu Lubaga bamanyi ekiriwo bagitwale eri gye bagoba abavuganya mumanye nti bemugiwadde kati bonna gwe baawa egwosanyuka nti kyoyagala kyova otiisatiisa abalonzi kojja owese noyogera ku kyogamba nti pulezidenti tabiraba bino ebikolebwa poliisi ayinza okubeera nabyo tabimanyi anti kyenkugambye nti naye alina shedwe ezize zakolerako ali mu kaweefube naye ali mu kalulu kale kati ebyo obudde obubiraba bayinza okuba nga babimulete nti waliwo ndi bize ogiro nnindamu nange nkyalina byemaliriza naye you remind me later ate leeta n'otasobola kuba ogenda okujja nga bakugaana okuyingira kuba alina shedo agenda mangu agenda gindi alina okulaba manya nti anoonya obululu ate alina okutambuza emirimu gy'eggwanga nga pulezidenti akyaliko okukakana ng'ensonga eyiso nga tekoleddwako naye ng'eri nga nkulu naye ate lusobola okukya ku makya n'agamba nti I would like to go through those events which have been happening all of this week all of this month nawaayo ennaku 2 abiyiseemu abiyiteyitemu alabe omanyi bw'aba akola ate teyeebaka gutolaba abantu bagenda okuva ku makya n'abalaba paka budde ku kyanga alaba abantu ab'enjawulo amaliriza nsonga ze
buli omu aleeta eyiye ono amala ate nga tekuliiko agenda n'amalayo dakiika 3 so ajja biraba era manyi nti ekinaavaayo kiyinza obutajubira bantu bamu tugenza okulaba abantu nga baguba muyinza okulaba ebintu ebyenjawulo okuva kati tuyinza okulaba ebintu ebyenjawulo ebintu bingi ebigenda okukyuka singa aba afunye obudde n'alaba mu bintu ebyo kojja nga tuwumbawumba ensonga eyo era nabadde nnyo manyi ennaku zo mbeera nnyo ku TV n'endaba ensonga engedde zitambulamu wabaddewo omukulu bamuyita Bukenya ayogerera isi yavuddeyo n'agenda ku kinsonga ya bamubuuliza ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebikolebwa ebyo naye n'agamba nti bo ng'akakiiko tebannafuna complainant yenna avuddeyo kuloopa oba kubaloopera bikolobero bikolebwa byo bibaga abantu bali mu kugamba nti bikolebwa ku luyi lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu balina sooka kugenda kuloopa oba kulwalayo omusango ise eryoka taking action. Anti ekikulu kiri kimu Electoral Commission kuli bannayuganda 1,000 ojja kusangako 3 abajeesiga era abakakasa nti kyeyogera kyekyo omulundi guli Electoral Commission bwe baagibuulira ku ebyo ebigenda mu maaso nga tebalina nsonyi kyova olaba oluusi ngenda ngamba nti bw'oba oli mu kifo ky'obamu ndispekitinga nnyo ebifo by'abantu naye ate bw'ayogera ebitajja mpulira bubi ku ggwanga lyaffe lino eddungi lye twagala bwe tuti. Chairman wa Electoral Commission okulonda kwa 2016 wali kwa 2021 2021 yes ogwedde ekigambo ekyamuvamu nga Kyagulanyi ayogedde ku nsonga ze yagamba nti manyi sinnagula DSTV tanagula DSTV kulaba kale ebyo sibiraba kati ate bwe kibanga ku luno omwami oyo ye Bukenya yes ebyo byavuddemu byebimusuubirwa okuvaamu tebanafunayo omuntu aloopa anti balina kuloopawa babaloopere nga bo abakakiki nti bayo batukuba poliisi kati kwama abantu abo bali mu mulimu ogwo naye bamagalavu okutuuka ku ekyo okubanga ebintu ebigenda mu maaso ku mulimu gwabwe tebabigoberera kuba saawa zino obanga oli mwogezi wa Electoral Commission olwaleero nga togoberera bigenda mu maaso ku balonzi ku ba campaign ku ba presidential candidate abatambula deni omulimu bagukujjeko togumanyi bakugobe kati ogenda kwogera bikinga bye bakola tobigoberera oba biraba naye ng'alinda action okuva gye bali anti waliwo bwe kyoyirowooza nti bw'obe kugamba omuliro bwe guli bategunnakwata nju gy'olimu ng'ogulaba gujja enju eri mu lunankani mu lusaalu okukubira faya olirinda ne gukwata enju abantu okutegeera bakulekawa kaguli tebannaba kulowooza nti abantu okutegeera ebintu bye bakola bakulekawa candidate mu isi abanga olaba customer mu mulimu gwo ye kakati ubundi oyo omwogezi wa Electoral Commission bw'abanga tasobola kumanya byegenda mu maaso ku candidate nga Kyagulanyi kati mu Electoral Commission okola muki kulinda bifa ku Katumba oye olaba ono amawulire gegowa gugoberera tobitegedde kitegeeza nti omulimu nagwo togutegeera gwokola olwo musajja yamukuwa kati wogamba nti wampa ekintu kyesisobola wakinsibako kati ali kuyamuwa mulimu gwavumirira lwaki wampa ebintu byesimanyi kukola kati isilike ogamba nti headmaster abaana bano boolaba bakubyekubya essomero lyonna ne balyasendabirwamu sinabiraba n'ojejemba headmaster nti nze tebannandoopera ye mwogezi wa Electoral Commission bwe yayogedde byalimu yembeera gyalimu bwali mbu ye tebannaloopa oyagala kuŋŋamba nti ye mwami ani Bukenya tolaba ndi yayogedde kyabujega aba Electoral Commission aloopa alina kuloopa wa mwogezi wa Electoral Commission tolaba nti era nakyo tamanyi kyayogera kwegamba yakugamba nti
kuba yalina kwogerera kitongole kyabwe bana batulopera anti tebaloopa buwo nayinza okuba mukama we era amuwa ensonga nga zitambula kuba ye yalina okwogerera kati naye nga n'ebigenda maaso tobimanyi kati bwe banaakuloopera onaajajinga otya nga nabyo ogambe tobimanyi nze ntya nnyo okwogera ebintu okulaga abantu bwe bananzuulira nti byenjogedde sibinja tebijja mu ntegeera nkitya koja tukomye wano leero mutulindeko mu programu ezijja mu maaso zinyingi nnyo ne kojja nga tukuwa ebintu ebyenjawulo sigala ku Focus TV for now bye bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi